بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. سورة الزخرف. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. الله أعلم بمراده. الله يتانك السورة نينيو كتبير ينسرفو غيا مني شامي تزرمو. والكتاب المبين. والكتاب المبين. الله سبحانه وتعالى قام بان يدي كتابو شنو القرآن يشوغي راكاتي نشاني كين سونغا مسانا متناسبرو كمانيا حلال متناسبرو كمانيا حرام. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا مزمفي جعلناه تواجفورا قرآنا القرآن يموينو عربيا غير مرلم الورب لعلكم تعقلون مسبراب ورب كبيرا مجتغير برونجي. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه مزم القرآن ينجملنا في أم الكتاب يلم كتاب شريك مربينا ماما ويبتابو الكتاب يشيت واللوح المحفوظ ekisangi bwawa Allah gamba ladaina kirine waffe jetuli Allah yola aliyun hakim wa guru atakola nsobi yeyakyesigaalizeeyo nga kiri ku lawhil mahfuz olubawo olukuumibwa oba ekitabo ekikuumibwa ennyo nga kiriko bamalayika abakikuuma tekisembererwa ate tekikwatwako okujjako abatukuvu. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أبانجي موارب وابغانيو كوكيريزا قرآن ينيرموك بابوليلا mwagala topiki eyo ffe tubeerenga tugigalawo ey'okussa ekitabo kyaffe Qur'ani gye muli olw'okubeera nga muganye okuba abakkiriza nedda awo mukombye kwerima an kuntum qauman musrifin olw'okubeera nti muli abantu aboonoonyi ennyonoona erabika nti muyita ne we mwandikomye tekijja kusoboka kubeera nga topiki eyo ey'okussa ekitabo ekirimu okubeera nga tubabuulirira tetujja kubeera nga tugiggalawo olw'obutakkiriza bwammwe n'obwonoonefu bwammwe bwe mutayagala twogereko tebujja kutuziyiza kubeera nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tussa Qur'ani eno. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وكم أرسلنا بمكاب تتمي مرووزا من نبي بنبي بفكفد في الأولين مبانتوا بابا سوكو كبيراو أما قرون تنام بنيني يتمدوا إليا بانتو ababa soko okubeerawo nga mmwe temunnabaawo naye era ng'embeera yajjanga efaanana bwetyo abamu bakkirizanga abamu ne batakkiriza. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وما يأتيهم من نبي تولي النبي نيجيري بانتو kwaba abasooka okubeerawo illa okujjako kanu bihi yastahzi'un abantu baalinga bamujerega bwe yabanga azze gye bali ne babeera nga bamuyisaamu amaaso ne babeera nga tebamutwalanga nsonga nkulu. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. فأهلكنا أشد منهم بطشة وذكرزanga netusanya wabalinga babasinga okubeera ab'amaanyi mu buwakanyi ومضى مثل الأولين ekyo nno kyayitadde ekifaananyi kye tubakubidde ku baasooka nti abalinga ab'amaanyi bakiwagi ku mateeka gaffe twabajjangawo nammwe musobole okubeera nga mwebuulirira obudde bwonna bwe munaabanga mweyisizza mu nneeyisa etali ya buvunaanyizibwa eri Qur'an naffe tujja kubeera nga tubasaanyaawo. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم سينغوغزاكو كبابوزا من خلق السماوات والأرض أن يقول القرنسي لا يقولن بجك الدمونغ بغامبيرانغ بككسا خلقهن العزيز العليم يقول ebintu ebyo bye mutubuuzizzaako yoyo Allah subhanahu wa ta'ala al-azizu atawangulwa al-alim omumanyi nnyo kale oba mumutegedde era nga mumumanyi mukkirize oba mugaane Qur'ani erina okuba ng'etambula nga bwe tujaagala
so situjja kubeeranga eyo topiki tugiyimiriza olw'obujeemu bwammwe. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. الذي جعل لكم الأرض مهدا الله سبحانه وتعالى yabatondera ensi eno nga mwaliiro ne mubeera nga mutambulirako ne mubeera nga mukolerako emirimu gyammwe. wajala lakum fiha subulan n'abateera ku nsi yammwe n'amakuba ag'enjawulo musobole okubeera nga muyigga ekyokulya. la'allakum tahtaduuna ate oluvannyuma lwa byonna nga Allah asuubira nti mujja kubeera nga mulaba obuluŋŋamu naye abasinga obungi mugaanye okubulaba. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي الله سبحانه وتعالى نزل من السماء ماء يتسزو كفا مبيرا ومبانغا مزي بقدر غاغسا مچigiri chimala ekitasobola kwonoona birime by'abantu wadde okuleeta amataba ku nsi abantu babiri nga bafa enjala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba faansharna bihi baldatan maita netubeera ng'ensi gye mulaba ebadde efudde nga buli konna akabaddeko kabadde kafune tukazza obulamu olw'amazzi ago. kadhalika tukhrajun kale nabwe ekityo abawarabu mukakase nti oyo asobola okubeera ng'azzaawo omuddo ogubadde gumaze okufa omusana n'atonnyesa enkuba ne guddamu ne gutojjera. kadhalika tukhrajun bwekityo nammwe bwe mujja okufulumizibwa mu ntaana zammwe oluvannyuma lw'okufa. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. والذي يو الله سبحانه وتعالى خلق الأزواج كلها ييakula ebika by'ebintu byonna bye mulabako ng'abikola nga biri peya kisajja na kikazi n'abiteekawo nga bya mitindo egy'enjawulo. wajaala lakum min alfulki n'abateerawo oba n'abatondera amaato n'abateerawo amaato ago ge musaabalirako ku nnyanja. wal an'ami n'abakolera ebisolo nabyo nga mubikozesa mu malungu gammwe nga mubikozesa ng'entambula. ma tarkabuun ebyo byonna mubikozesa mu ntambula ne mubeera nga mutambulira ku mazzi nga mweyambisa amaato ne mutambulira mu ddungu nga mweyambisa ebisolo. Allah subhanahu wa ta'ala byonna ye yabibakolera era ng'asuubira nti mujja kumusinziira mu mwebaze. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. litastawu ala dhuhurihi ng'ayagala mubeere nga mutuula ku migongo gy'ebintu ebyo ebidduka byammwe gamba ng'ebisolo n'amaato mubeere nga mutuula kungulu waabyo. thumma oluvannyuma nga mumaze okutereera nga mutandise okuseeyeeya. tadhkuru ni'mata rabbikum ng'asuubira nti mujja kubeera nga mujjukira ekyengera kya Allah subhanahu wa ta'ala kyabawadde okubagondeza entambula eyo. idha stawaitum alaihi bwe munaabanga mumaze okwenkanankana ne mutereera bulungi ku bidduka ebyo asuubira nti mujja kusobola okubeera nga mujjukira nti ekyengera ekyo yakibatuusizzaako. watakuulu asuubira nti mujja kuvaamu ebigambo ebifaanana nga bino subhaana allazi linnya liritukuzibwa oyo sakhara lana haadha yatugondeza ensolo zino wama kunna lahu muqrinin tetwali eri ebisolo bino nga tulina obusobozi obusobola okubeera nga tubigonza singa tegaali maanyi ge. tetwalisobodde kubanga tubisaabalirako kubanga era ebisolo bya bika bingi bye tutasobola kusaabalirako olw'obukambwe bwabyo. naye Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo n'abeera nga bino abitukakkanyiza so nga tegaali maanyi gaffe wadde busobozi bwaffe. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وإنا إلى ربنا mazima ffe ddala tukakasa ila rabbina lujja kutuuka olunaku lumu eri katonda waffe lamunqalibun tubeere nga tuzzibwayo okuva mu bulamu bw'ensi. asuubira nti omuntu singa aba amaze okutuuka ku kidduka kye ng'ateredde yalibadde ng'ayogereddwa eyo egamba nti subhaana alladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. wadde nga tweyagala
wadde nga tuli ku bidduka naye lumu bujja kusyanga eri Allah subhanahu wa ta'ala tumaze okuzzibwayo. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وجعلوا له من عباده جزءا يونيسا بانتو كبيرا تباتيرو الله سبحانه وتعالى ng'atebajja mu baddu be ne bamuteerawo mugabo nga bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala bamalayika abo baalagira okubeera nga bamuweereza. Abawarabu ab'edda baali nga bakimanyi nti baana bawala Allah subhanahu wa ta'ala bazaala. Omugabo ogwo baali baguwadde Allah subhanahu wa ta'ala nga bagamba nti bamalayika bawala ba Allah. Innal insana mazmu omuntu ono gw'olaba lakafurun muwakanyi nnyo mubiin ow'olwatu. Mu bitonde ebisinga obuwakanyi n'empaka omuntu alina ekifo kya ku mwanjo. Allah subhanahu wa ta'ala amwewuunya ebitondo obutonde bye yatonda okubeera nti ate babimufuulidde nga gwe mugabo gwe mu kuzaala. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. أم اتخذ مما يخلق بنات nandi kibalowooza nti Allah ye yateekawo mu ebyo bye yatonda nga bamalayika abafuula abawala nti bo bawala be bazaala buli ssaawa abazaala abaana abawala nga be bamalayika. Wa asfaakum bilbanin ate mmwe n'asalawo abeere nga abatongolezza abaana abalenzi. Mwe muzaala abaana balenzi ate Allah subhanahu wa ta'ala ye ne mwe mukakasaako nti okuzaala kwazaala naye azaala bawala nga beebo bayita bamalayika. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وإذا بشر أحدهم omuwarabu yenna omukubo bwe yabanga mu kirabo eyo ng'ali mu kunywa n'amala atuusibwako amawulire ag'essanyu nga banne bagamuleetedde okuva eka nga bamutegeeza nti mukyala we kaasumulukusa azadde bima daraba lirrahmani mathalan naye ng'azadde omwana oyo omuwala gwe balaga mu bifaananyi byabwe bulijjo nti ye Allah gwasobola yekka okuzaala. Walla asiibira ddala oyo gwe basanyusizza n'amawulire g'okuzaala eka nti omwana azaaliddwa muwala. Walla wajuhuhu muswaddan asiiba nga feesi ye ekyusa ekkala yonna eddugadde. Amakulu g'ekyo nti asiiba nga musunguwavu nnyo, asiiba nga mwennyamivu nnyo. Wahuwa kadhiimun ng'ajjudde essungu erirabika nti zzibu nnyo. Era ebiseera ebimu abamu ku bawarabu olw'obusungu bwe baayinanga abaana abawala baabaziikanga bato nga bakyali babbebi kubanga nga tebabalina bwetaavu nga tebabalinaamu bwetaavu ng'ekyo bamanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala yalina obwetaavu eri abaana abawala kubanga ye bazaala nga be bamalayika abamuweereza. Abawarabu Allah subhanahu wa ta'ala yali yabawa entegeera mu biseera ng'obusiraamu tebunnaba kujja nga yeeyo entegeera yaabwe bwe batambuliza okumanya kwabwe kubikwatagana ne Allah subhanahu wa ta'ala. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. awaman yunashau fil hilyati abafu omuntu akuzibwa nga abakadde be bafaayo okulaba nga ayiga okwambala nga yeenaanika ebinaaniko ebinaamunyumisa ng'akuze. Gamba ng'ebyokumatu, gamba ng'ebyambalo eby'obukomo bw'ebika eby'enjawulo, gamba ng'eby'omu bulago. Bakadde be bamukuliza ku mbeera ya kubeera nti baagala akule nga muwala amanyi okwenaanika. Wahuwa fil khisaami so nga ate ebikwatagana n'okwennyonnyolako ghayru mubiin si ye muntu alabika nti mwatufu bulungi olw'obunafu bwe nga tasobola kubeera nga yennyonnyolako ng'omwana omulenzi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba oyo gwe mwasalawo okufuula omwana ye gwazaala. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وجعلوا الملائكة يوونيا abantu abafuula bamalayika nga bamalayika abo be bafudde ibaadu rrahmani yakakasa baddu be nga Allah omusaasizi ne babafuula inaathan abawala nga bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ye bamalayika be yatonda obutonzi be baana be abawala
bonga balowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala yazaala bazaale. Allah abuuza nti ashahidu khalqahum, baaliwo mu kiseera we nalinga mbatonda? Kale bwe babeera nga bamanyi nti nazaala bazaale, basigale n'endowooza yaabwe eyo ennema, naye nga nkakasa nti nze nali mu kuva edda ndi mutonzi butonzi, sizaala natonda batonda, ate sikakasa nti bwe nali mbatonda baaliwo. Satukutabu shahadatuhum, bujja kuwandiikibwa obujulizi bwabwe bwe babeera nga ddala babulina nga balaba nazaala bazaale. Wa yus'aluun, ate era ekiseera kijja kutuuka babuuzibwe akawonvu n'akagga kwoyo wolokoso gwe baalinga bawolokosa naye ku nsonga z'abamalayika. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وقالوا باوغرا بسجا بتكريزا law shaa arrahmanu, singa Allah musaasizi yali ayagadde, ma abadnahum, tetwali badde nga tubasinza abo balubaale, abo abasinzibwa ng'amasanamu. Singa Allah subhanahu wa ta'ala yali akitugeredde, tetwali badde nga amasanamu ago tugasinza. Ma lahum bihi min ilmin, songa nekyeboogera nti bamalayika bawala ba Katonda tebakiinaako kumanya kwabwe bange. Inhum illa yakhrusun, tebali aboogera ekigambo nti kyamazima okuggyako boogera obulimba obwannamaddala obwereere. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. أم نانديك آتيناهم كتابا ebyo nga ffe twabawa ekitabo min qablihi, olubereberye nga sibannaba kufuna Qur'ani eno, ddala nga mu butuufu hum bihi mustamsikun, nga ddala bo ku kitabo ekyo kwe beenywerezza, nga bye batubuulira babijja mu kitabo ekyo nga ffe twakibaleetera olubereberye nga Qur'ani tennakka. Naye ng'obutuufu nti ddala mu butuufu tebaayina kitabo, wabula baayina wolokoso okuva ku bakadde baabwe. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بل سيكتوفو أتي سيكيكو چوكا قالوا باتو كيكسيرا ngabagamba إنا وجدنا آباءنا, mazima ffe twasanga bakitaffe ne bajjajjaffe ala ummatin, nga balina enzikiriza yaabwe nga beekutte wamu, baalina enzikiriza yaabwe eyo eyawaayirizanga Katonda nti bamalayika abaana be bawala. Enzikiriza eyo twagikoppera ddala ku bakadde baffe be twasanga nga bali kitole bakkaanya ku ekyo. Wa inna ala atharihim muhtadun, era naffe ng'abazzukulu n'abaana ffe ku buwuufu bwabwe kwe baatambulira ku nnono yaabwe, muhtadun, naffe kwe tutadde obuluŋŋamu bwaffe. Tetusobola kuva ku nnono y'abajjajjaffe abaali beekutte ekimu. Enzikiriza yaabwe twagisangawo nga baamatiza dda abaana baabwe ne bazzukulu baabwe ne bajjajjaffe ne bakitaffe, nga baamatira nti Allah subhanahu wa ta'ala gy'ali naye azaala abaana abawala, n'atugamba nti be bamalayika abamuweereza. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك بكريو كفدا ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير, tetutumangako mu kibuga kyonna mu bibuga ebyo ebyaliwo nga tonnabeerawo, tetutumangayo mutiisa yenna illa okuggyako omutiisa waffe bwe yabanga azze mu bantu b'ekibuga ekyo. Qaala muturafuuha, abakyakaze b'ekibuga ekyo baayogeranga ebitali bya buvunaanyizibwa nga bagamba batya, inna wajadna abaana ala umma, tetwasanga bakitaffe ne bajjajjaffe nga bali ku mugendo gumu, era nga tebaawukanamu mu ngeri yonna ey'okukakasa ebyo bye baatubuuliranga. Wa inna ala atharihim, era naffe tukakasa bukakasa abaana be musanzeewo olwaleero, gwe nabbi azze atusanzeewo. Ebyo by'otusomesa situyinza kubeera nga tubitwala nga nsonga nkulu tusobole okuleka eby'abakadde baffe. Naffe ala atharihim, Allah agamba nti baagambanga wa inna ala atharihim, era naffe ng'abaana tuli ku buwuufu bw'abakitaffe, tuli ku nnono y'abajjajjaffe, muqtadun, mwe tutambulira kigere ku kigere
tetuyinza kubeera nga twawukana ku nnono y'abakitaffe. Allah subhanahu wa ta'ala agumya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti nga bw'olaba abawarabu bwe baganye okukkiriza ne balemera ku nnono y'abakadde baabwe yali ekkiririza mu bamalayika okubayita abaana abawala aba Allah nti yabazaala babeere nga bamuweereza. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeezezza nti si gwosoose n'ebyalo n'ebibuga ebyaliwo olubereberye nga tonnabaawo bwe twatumangayo abatume baffe baabaddangamu kyekimu, era ne balemerako ne bagamba nti ffe ku buwufu bw'abajjajjaffe kwe tujja okutambulira nga situjja kusobola kuwuliriza byammwe bannabbi bye muleese okuva eri Allah ebipya. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. الله سبحانه وتعالى tunyumizanga tugamba قال النبي يجanga n'agamba abantu beeyo gye twabanga tumutumye awalaw ji'tukum ne bwe nnaabanga mbaleetedde bi ahada ebisinga obuluŋŋamu mimma wajadtum alayhi aba'akum okusinga ku ebyo bye mwasangako bakadde bammwe nga bye bakkiririzaamu ne bwe mbaleetera ebirungi ebibisinga obuluŋŋamu temuuveeyo munalemerako mpaka lasinga mulemedde ku nnono y'abakitammwe erabika nti teyinaako mutwe n'amagulu. Kaalu baddangamu inna mazimaffe bimusanzeewo bima ursiltum bihi kafirun, ebyo bye mutumiddwa nabyo okubireeta gye tuli tetukkaanya nabyo era tubiwakanyiza ddala. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فانتقمنا منهم twabeesasuzanga olw'obujeemu bwabwe ne tubabonereza. fanzur tunula olabe kaifa kana aqibatu almukaththibin, yafaanananga nti enkomerero y'abo abaalimbisanga abatume baffe enkomerero yaabwe kwalinga kuzikirira abaalinga abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nga abataasa. Kale naawe nabbi Muhammad waali badde mugumiikiriza nga banno ababa n'abaabajeemu obudde bwonna bagenda ggwa ku kyokya. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وإذ قال إبراهيم لأبيه جكر إبراهيم ججوا بكريزا ويغامبا كتاوي وقومه نابانت بي أبالي بكريزا مدين يا كتاوي نابا غامباتيا إنني براء مما تعبدون. مزمان زي إبراهيم ngenda kwesambira ddala ebyo bye musinza obutakwataganira ddala nabyo era nga sikkaanya nabyo mu butuufu bakadde bange n'abantu bange mwenna mbalabanga musinza mu nsinza enkyamu. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إلا okujjako alladhi fatarani oyo eyantonda fa innahu sayahdini nze nkakasa yajja okunnaŋŋamya eri obulungi bwonna oyo nze gwe ŋŋenda okusinza nga simugattiseeko bintu birala. Iburahimu yali muvumu ekimala n'agamba kitaawe n'abo abaali bakkiririza mu nzikiriza ya kitaawe abantu be nti nze bye musinza Allah subhanahu wa ta'ala gwe ŋŋenda okusinza sijja bisinza. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجعلها كلمة باقية في عقبه ekigambo ekyo eky'obuvumu ekya la ilaha illa Allah kyeyayogera ku lulimi lwe era nga kyekiri ku mwoyo gwe yakirekawo nga kigambo kijja kusigalawo olubeerera. La'allahum yarji'un, oba olyawo abaliddawo baligenda kwemenya babeere nga badde eri Allah subhanahu wa ta'ala bategeere nti Ibrahimu kye yasomesa ekya la ilaha illa Allah kyekigambo kyokka ekirina okubeera nga kyogerebwa buli mutonde. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. bal wabula ekiganya abawarabu bano okukkiriza abaliwo olwaleero gwe nabbi Muhammad booleetedde ekigambo ekifaanagana n'ekyajjajjaabwe Ibrahimu ekya la ilaha illa Allah balina ensonga. Mataatu haulai abo bootunulako awo boolaba mu maaso go
mbawadde obulamu obweyagaza okumala ebbanga wa abaahum ne bakadde baabwe baawangaalira mu bulamu obwabeeyagazanga nga balaba tebalina kye beeguye eri Allah hatta okutuusa jaahumul haqqu amazima bwe gazze ng'ogwo baleetedde nga ye Qur'aani ne babeera nga tebagiwuliriza era tebalina bwetaavu bugiwuliriza wa rasulun mubiin n'omubaka waffe bwazze gye bali olw'obulamu bwe balimu ne bakadde baabwe bwe baalimu obwali obulungi n'omubaka waffe ow'olwatu basazeewo okumulimbisa so nga ne Qur'aani ey'amazima basazeewo okugisuula enkoto. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. ولما جاءهم الحق amazima bwe gamaze okubatuukako nga Muhammad ogaleesinga ye Qur'aani qaaluu boogedde ekigambo ekitali kya buvunaanyizibwa ne bagamba batya haadha sihirun lino lyaleese leero ku luno ddogo wa inna ne bagamba nti naffe abaliwo olwaleero tusanze tulaba bihi ku Qur'aani gyozze nayo ng'otugamba nti eva wa Allah kafirun tugiwakanyiza ddala tujja kubanga tukkaanya naawe. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقالوا baatuuka ekiseera ne boogera abawarabu abaaliwo obudde obwo nga bagamba batya lawla nuzzila hadha alquran singa Qur'aani eno ddala ebadde essiddwa nga Muhammad sallallahu alaihi wasallam si agireese naye ng'agireese muntu ategeerekeka nga ffe tumumanyi bulungi mu bantu ab'ebitiibwa wano ewaffe Makka gamba ala rajulin ekkidde ku musajja min alqaryataini ava mu bibuga ebibiri azim ow'ekitiibwa oyo tubadde tujja kuwulira byayogera. Bayina ebibuga ebyaliwo obudde obwo nga kibuga ekikulu Makka nga bagamba nti singa Qur'aani eyo ebadde essiddwa ku musajja naggagga Al-Walid ibn al-Mughira ow'omu Makka omutaka omugagga twalibadde tuwuliriza, oba singa ebadde essiddwa ku musajja eyali amanyiddwa Urwa ibn Mas'ud Athaqafi omuthaqafi ow'e Taif ekyo twalibadde tukiwulira. Naye omwana obwana azaaliddwa mulekwa n'akulira mu ffe wano nga yalunda ne ku mbuzi Makka, ekintu ekyo kituyinze tetujja kusobola kubeera nga tuwuliriza byayogera okujjako mpozi okubeera nga tukakasa nti byaleese ly'eddogo ng'ate tetuli mu bwetaavu bwa kukkiriza ddogo lye. Ne bagamba nti lawla nuzzila hadha alqur'anu tisinga Qur'aani eno kali ebadde essiddwa ala rajulin ku musajja omukukunavu min alqaryataini ng'ava mu bibuga ebibiri azimu gwe tubadde tumanyi nga musajja wa kitiibwa okuva edda awo weewaawo twalibadde nga tukkiriziganya. Wa illa naye nga si kyekyo nga mwana ono yagireese awo tukwembe kwerima ajja kootakoota mugaalumundu okubeera nti atumatiza. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Ahum Allah abuuza nti abantu abo abaleese olunkulu n'olummanyimanyi n'olugezigezi yaksimuuna rahmata rabbika be batemaatema nga bagabanya okusaasira kwa Katonda we bakuteeke we baagala, oba ffe tulina okubeera nga tuteeka obubaka bwaffe ku muntu yenna gwe tuba tulonze. Bo be balina pawa basooke batuwa amagezi nti Qur'aani eno yalissiddwa ku musajja gundi oba gundi. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya, mbadde ngamba nti ffe tugabanya ebyenfuna yaabwe ku bulamu bw'ensi eno ne tuwa gwe tuwadde ng'abo be twabawa abagagga be bagamba. Mbadde ngamba nti ffe tutemaatema ebyenfuna by'ensi eno ne tuwa gwe twagadde ne tumuwa obugagga, omulala ne tumuwa embeera nga yakyavu, omulala ne tumuwa obwamasiikiini. Mbadde ngamba nti neyo embeera ffe tugikola, naye bo basazeewo okutubuulira nti twalisizza Qur'aani ku mugagga bo gwe balabye oba we Taifu oba we Makka. Ekyo tetusobola kubeera nti tukikola si bwe tukola. Allah subhanahu wa ta'ala mbeera ye obugagga obwo bwe bagamba n'ebitiibwa bye bagamba eri abaana naabo ffe kennyini ffe tubibatuusaako. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din,
feke nnyini abasitula abamu ku bo ne babeera waggulu wa bannaabwe, abagagga ne babeera nga bakozesa abaavu. Eyo mbeera yaffe, ffe tuteekawo abaavu bayambe abagagga, ate n'abagagga babeere nga bayambibwa n'abaavu. Abamu ku bannaabwe okusukkuluma okubalimu, eyo nayo nkola yaffe, ffe tusukkulumya abamu ku bannaabwe darajaatin mu madaala ne babeera nga tebenkanankana. Allah subhanahu wa ta'ala mulimu gwe, kale nga bwe guli omulimu gwe okubagabira riziki ez'enjawulo n'amadaala ag'enjawulo mu bantu, nga nagwo mulimu gwe, tekyalibadde kya buvunaanyizibwa ate okumuwa amagezi abeere nti ateeka obwannabbi awo mmwe we mwagala, ye yamanyi waasaanidde okuteeka ekisa kye, waasaanidde okuteeka obubaka bwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ffe tusukkulumya abantu ku bannaabwe darajaatin amadaala, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, abamu basobole okubeera nga baddira bannaabwe, bafuula bannaabwe abaweereza baabwe. Abagagga babeere nga abaavu babaweereza, so nga n'abaavu babeere nga babeera nga bafuna ery'omugagga ak'okulya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ffe tubasukkulumya amadaala nga kyetunoonya liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyan, abamu basobole okubeera nga bafuula bannaabwe abayambi baabwe oba abaweereza baabwe oba abapakasi baabwe. Wa rahmatu rabbika, ekisa kya Katonda wo, khayrun mimma yajma'un, kirungi nnyo okusinga abantu bye bavulubana nabyo okubeera nga babikuŋŋaanya. Omuntu anaaba asazeewo okubeera nga akkiriza Allah n'afuna ejjana ye, ejjana ye erimu okusaasira kwe yesinga obulungi okusinga bino eby'oku nsi bye tuvulubana nabyo okubiweza nga ate tugenda kubirekera balala. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولولا كالسينغا أن يكون الناس أمة واحدة abantu bonna baali ummeemu bakafiiri tewali mukkiriza n'omu, laja'alna liman yakfuru birrahmani, twalibadde nga tuteerawo abantu abo abatakkiriza Allah, libuyutihim suqufan, amayumba gaabwe ne tugateekako obusolya obwa zahabin min fidda, obwa ffeeza, min buyutihim suqufan min fidda. Abakafiiri abo abaali badde batawulira Allah bonna abali ku nsi twalibadde nga tubateerawo obusolya ku mayumba gaabwe nga bwa ffeeza. Wa ma'arija alaiha yadhharun, ne tubateerawo amadaala ge balinnyirako okgenda mu zikayina zaabwe eyo babeere eyo nga balattira eyo balabikira eyo nga gye balabikira. Twalibadde tubawo amayumba ag'amaanyi agaliko amadaala ge balinnya ne babeera eyo ne balangajja nga batunuulira ensi bw'etambula. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون Allah agamba walibuyutihim abwaban, era ne ku nzigi zaabwe twalibadde nga tussaako nga ne ku nju zaabwe twalibadde tussaako enzigi eza zaabu. Wasururan, twalibadde nga tubawa ebitanda oba ebiriri ebya zaabu. Alaiha yattaki'un, kwe babeera nga bagudde eri bagaŋŋalamye beesigamye. Agatanda ago, agatebe ag'ebbeeyi, emiryango egya zaabu, amayumba ag'akayina ge batuulamu eyo ne balangajja ne balaba obulamu bw'ensi bwe butambula. Twalibadde tusobola okukibakolera nga bali ku bukafiiri bwabwe bonna. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وزخرفا twalibadde tubawa ebyokwewunda ebya zaabu ebya goldi ne ffeeza, twalibadde nga tusobola okubibawa. Wa in kullu dhalika, newankubadde byonna ebyo twalibadde tusobola okubikutuusaako awamu n'obutakkiriza bwo, lamma mataa'u lhayaati dduniya, byonna by'owulira twogera ne bwe walibadde obiyina nga bya bugagga naye nga toli mu bantu abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, era ino kikakasa nti byakwewunda kwansi kuno kweyagalamu katono tugenda kubireka. Wal akhiratu inda rabbika lilmuttaqin,
naye ng'enkomerero ennungi eyo eri ewa Katonda wo yesinga obulungi lilmuttaqiin eri abatya Allah. Twalibadde nga tusobola okukuwa ebintu byonna kuno ku nsi ebyokwewunda n'okweyagala, naye ng'akkiriza nti tebyali kugasiza kubanga byakuleka wano, naye ng'enkomerero ennungi yeeyo Allah subhanahu wa ta'ala gy'agenda okuwa bamuttaqiin. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش omuntu yenna aliwangaala ku bulamu bw'ensi eno an dhikri rrahman nga yeesuulirayo gwa nagamba okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala nti ateekeddwa okusinzibwa, nuqayyidu lahu shaytaanan, tugenda kumulemezaako sitaani, ng'ebikolwa bye byonna birimu olusitaani, ebigambo bye birimu olusitaani, ebikolwa bye birimu olusitaani, endowooza ze za kisitaani. fahuwa lahu qariin, alibeera sitaani eri omuntu oyo nga ye mukwano gwe ow'oku lusegere, era ng'ebigambo bye byonna abikola mu ngeri ya layini ya kisitaani. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وإنهم mazima sitaani ezo layasuddunahum zigenda kubeera nga zibateera emisanvu ani sabiri ku kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala ettuufu, bonga ekikwatagana n'ebintu eby'eddiini ebituufu tebabikkiririzaamu sitaani ebibalaga nti bikyamu ne bakozesa ebyayo. wayahsabuuna era balituuka ekiseera okulowooza annahum muhtaduuna nti be baluŋŋamu abali ku mazima. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حتى okutuusa idha jaana bwe bali bawazze we tuli, qaala omusajja oyo eyalinga afudde sitaani nga yamukulembera mu buli kimu, alituuka ekiseera okulaajana ng'agamba ya laita baini wa bainaka, ye maama nga zinsanze singa wakati wange ne wakati wo gwe sitaani Allah ateekawo bu'dan, ebbanga almashriqaini erirabika nti nno ggazi, okwenkanankana okuva emashariki okutuuka emagaribi nesibeera nga mbeera naawe, nga saagala kumbeera ku lusegere nga tuli mu maaso ga Allah. Fabi'sa alqariin, oyo nnaagenda kuba mukwano gw'omubi ennyo ku lunaku lw'enkomerero, kubanga agenda kujja naawe mu maaso ga Allah. Ate olyegomba akubeere wala kubanga ekibi kigwana wala, naye ng'akulemeddeko asobola okukulumiriza nti ddala mu butuufu wali mukyamu. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ولن ينفعكم اليوم, taani olwaleero teziina kirungi kye zigenda kubakolera kya mugaso, wadde ebyo bye mwasinzanga muno mu nsi, yadde ebyobujeemu bye mwakolanga nga sitaani ze zibalagira, tebiina kye bigenda kubeera mu maaso ga Allah olwaleero kye bibagasa. Izkuru okubanga zalamtum mwali azaamaanya emyoyo gyammwe, annakum fil azaabi, mukakasize ddala nti mazima mmwe n'ebyo bye mwakolanga oba bye mwasinzanga oba mikwano gyammwe mu sitaani, mukakasize ddala nti annakum mazima mmwe fil azaabi mushtarikun, mugenda kubeera mu kibonerezo kyekimu nga mukisheyaringa, nga bwe bakubonereza bwe bagenda okubonereza sitaani, nga bwe banabonereza sitaani naawe bwe bagenda okubonereza. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba nti omuntu yenna eyeesuulirayo ogwa nagamba kuno ku nsi nga yaaliwo okulya kunywa ng'ebya Allah yabyerabira, Allah agamba ndikuteerawo sitaani n'enjikusibako, n'ebeera nga ye mukwano gwo ow'okulusegera kuluŋŋamya buli ky'oyagala, otuuke n'okulaba nti ebyo sitaani byekulagira ng'okusaddaaka abaana nti bye bisobola okukuumira emmaali era bwe butuufu, ebyo byonna byeri beekukyamizzaamu, olituuka ekiseera okubiraba ne weeyita nti gw'omalako, naye mu maaso ga Allah olyegomba sitaani eyo kubeere wala, ekubeere wakati wo ne wakati waayo, weegombe okubeerawo distance erabika nti yeeri wakati wa buvanjuba ne bugwanjuba, naye nga yeekulemeddeko, era Allah akukakase nti gwe kennyini ne sitaani eyo mugenda kubeera nga musheyaringa ekibonerezo kyekimu.
أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين أفأنت تسمع الصم وكاكسانتي محمد